tebinnagwa ffe tukyagenda mu maaso n'okusimbula wabula ye Museveni Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amuleke bulesi amwesonyiwe abuleko afuneko ebyokkola ebirala. His Excellency the President of Uganda munange wadde nga bo bannamagye bakyali Makka ge balinze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twalaba atalaga mu bitundu ebyenjawulo abadde atalaga mu ghetto mu bitundu ebyenjawulo yasookerako ekatwe ejjo yabadde kabowa neno olunaku olwaleero ate ataddemu eggaali era atambuddeko mu bitundu ebiri outside Kampala era ndowooza olaba abo abaana b'ejjinja abamwaniriza bwe batyo mukwano gwange Museveni ajja kwetuga kubanga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tagenda musobola wadde n'omulundi n'ogumu ono mununuzi wa ggwanga eno ssuubi ly'Abannayuganda ate era ssuubi ly'Abannakampala. Tweyanza nnyo pulezidenti waffe tusiimye ddala tusaba tutambule bwe tutyo amaanyi energy gy'otaddemu okwerekereza kw'otaddemu weewawo ewaka bo balina poliisi ekyabatukuumidde egire bakuuma toyi zeeyongedde okuba nga nnyingi naye pulezidenti atambula kyekituwa amaanyi era nga pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero baganda baffe ab'ejjinja lunaku lwammwe era n'enkya ali mu kitundu kyammwe ono pulezidenti bajja agenda balumya emitwe ate tebagenda mutegeera ate era tebali mutegeera. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gw'omumanyi pulezidenti wa bannayuganda nange ogamba ki nanga tolina kyogamba. Pulezidenti ne bwemunaalulimba limati mwamuzize waka tebitanadda waka tebinnaggwa twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tebinaddwa ebya His Excellency tebiggwa biti ebyaffe tebisobola nakubanga byawedde bwe bityo ngaani gwe mulimba pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected president of Uganda tuli naye baganda bange mikwano gyange era nnyongera obbajjukiza ffenna bannayuganda twekwate wamu tulabe nga tununula eggwanga lino ate nga nsuubira tujja dinunula Museveni bw'anaagezaako okutulemesa Museveni bw'anaagezaako okugamba mbu ki Museveni talina kyagamba. This is Uganda for Ugandans era tumanyi nti tujja kuba bawanguzi wabula tusaba busabi bulamu Mukama atukuumire pulezidenti waffe missions zonna Mukama azimuyise bulungi tutambule bulungi tutambule nga tutereeza eggwanga lyaffe litereere naffe tufune ku ssanyu nga bannayuganda tusuubira bulungi tujja kuba bawanguzi era tulina essuubi nti tekigenda kukoma kati tekigenda kukoma nkya ate tebigenda kuggwa buggwe bityo tulina omulamu ogw'amaanyi gwe tulina okutambulirako ogututwala mu maaso okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda era nga tumanyi bulungi nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected president of Uganda nga tuli naye era nga tumekutteko nga bannayuganda tusuubira nti tugenda kuba banjawulo n'eggwanga lyaffe lijja kubanga linunulwa era baganda baffe mubeere n'amaanyi nga mukimanyi nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali safe ate tukyagenda mu maaso n'okumukuuma weewaawo amaka ge baagasazeeko baagaggadde netwongera obbajjukiza nti ono gwe baliko mubanda wa Kabaka agenda balumya emitwe bagenda kutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yaani. Tukyagenda mu maaso n'okusimbula baganda bange kyenyinza obbagamba era tukyasimbulira ddala so Museveni bagira bakyakuuma emagere bakuume Mama Baby Tungo Kyagulanyi ffe tukyalina mukulembeze bwe tutambula bwe tuti tebalina kye bagamba ggwanga bano bafaala tuli jjinja baganda bange olunaku olw'enkya tugenda kuba jjinja bo abaana b'ejjinja basimbye dda ebitooke yes. Tulina obuzibu nti ebiseera ebisinga tutandika campaign tugikola omulundi gumu ne tugivaako ekintu tukiremereko n'abo batuliidinze mu kintu ekyo bagamba abantu nti kaakati ensonga tugyongeddeyo kyobala nabagamba luli eri nti revolution yonna bwebeera headless tebeera n'amakulu. Revolution erina okubeera ne target. Tulina okumanya tutandika ddi tukomawa tuddawa kitegeera ate nga n'abatukulira mu kintu ekyo baba bakikola ki kuba kati seno second day nga tuga nti yesterday was a success kati leero tutudda kuba kati mukimanyi bulungi nti abakulembeze baffe bakyabasibidde ewaka kitegeeza ki nti omulimu gwina okubanga gutambula. Nalabye Mukaaku ne Kiwanda nga sesema ate kati Mukaaku ne Kiwanda batuyamba ki abo bonna boogezi ba gavumenti eno kati obasuubiramu ki kakati
abo tebakulumya mutwe nabana abefuula abageze nnyo nawulidde seba abatuwa endowooza kakati ebyo byemukola biyambirawo okujjako okuleeta enkyukakyuka gwe kola ebijjako ebireeta enkyukakyuka tewali akusibye ffe bye tukola tulowooza byebireeta enkyukakyuka gwe lwaki olowooza nti gwe olina okutubuulira ebireeta enkyukakyuka gwe kola naawe jangu oyiyeyo ekigira kituyambeko kubanga luno lutabaalo buli muntu alina okuzannya paati ye awoggana tumwaniriza ku biwendulu tumwaniriza gwe tolaba ennaku zino omukulu Ojingo yafuuka egundi Samoni kati yafuuka y'abaana ba Nuupu yabadde abolako kimu kugamba nti abaana abo bebaagala okumutemula omukulu tayagala mumubanje Pentagon sebo omukulu Abannayuganda baagala Pentagon sebo Uganda baagala Pentagon kubanga bakuwa sente olaba gundi Kakande newankubadde kale baga nti sente zendiga azirya naye at least yabazimbirawo kibalabako naye gwe tolina yadde omusingi wayombye buyombi abaana bakuweza Pentagon n'olyoka baga nti Pentagon ya nnyoko mukulu Busumba nga wanyiize nnyo nga wanyiize nnyo kitegeera lwaki munyiiga nga tubabuuza accountability banna ebitundu ebisigadde tukyagenda maaso nga tufikisinga enguudo so abeekawempe mwanguwe ab'okusala amaroodi musimbe ebitooke abakulembeze abatasobodde kwenyigira mu kampeyini yajjo leero olunaku lwammwe twagala okulaba abakulembeze b'empigi twagala okulaba nalabyeko abakulembeze abatonotono ab'e Masaka waliwo abeeyita nti bo ba diplomats nnyo era ey'ensonga tebasobola gibeeramu naye tewali kintu kisiize kutusibya mabega nga abantu beeyita bakungu abo nze ky'oba olaba njagala nnyo eno gundi revolution yaffe kye bayita handison nti bwe tukeera ku makya tujja kulaba abakulembeze nga bakyogedde and by the way njaga kwebaza abakulembeze nti abaalidinga gundi eno bagezezaako okuleadinga by example naye waliwo se baabeekwese ate Bannayuganda abantu bwe batyo mbateekeko amaaso amajojijoji abe bantu abamu wana abafudde gavumenti eno comfortable eri Bannayuganda bo baswala nnyo bo basoma nnyo bo batuuka nnyo mu bitabu mbu ebyo tebabikola abo bennyini abo betulina okusooka okujjawo abo bennyini betulina okusooka okuzza ebbali ne tubagaa nti kaakati mu omulamwa gwe tuliko temugutegeera butegeezi nze nabagamba zino activities zigenda ku exposinga abantu abali ku alaali n'abantu abatulimba kubanga bwe babanga bannansi basobola okukyekwatiramu ate nga mu oluusi abamu abatukulembera mubeera ne capacity esobola okwongerayo eddoboozi njagala kwebaza nalabyeko abakulembeze ab'enjawulo nalabyeko Nyeko Derek sebo neeno wansi y'ekisugu tulinayo ebinnya oluguudo olwo olukirira ku poliisi lwetaaga okukola eyo yonna abantu beeyo Nakalama oyo nno muganda waffe ali awo naye azoganya saidi zeeyo era tayimu bweyituuka nga tumaze okuyuuyayuuya ensonga tujja kweyagala mu Uganda empya bannaye mutuleke mutuleka ffe twasuze tuyiriba anti mutulaba tulinga bajaasi twasuze tuyiriba kati tuli mu kutetenkanya tuzaako ki era njagala kubasaba abaana abali mu mbaale kakati era tukyali ku kampeyini yemu Bugiri municipality tulinze Busoga abanaye abantu b'e Busoga ate nammwe mulina enguudo embi waliwo oluguudo olugenda ekalira olwo waliwo agaye nti Masaba the president be able to go to Iganga ffe tulina kukola mirimu president asooka awummulemu kabagira bamukuumamu naye tugenda kutuuka ekiseera nga tetugenda kukkiriza byakuteeka president under house arrest ne tubanga abasiru omanyi kino ekintu bali mu kino malayizinga mwe mukirabanga ekyokusaaga ebyo byennyininyini bye bajja okukola ne mu kalulu nga bamaze okukabba bwe bati bajja obbikola nabagamba Museveni ne ttiimu ye basooka ne bakukwatira ekintu ne bakiteeka mu saturation ne bakifuula nnomo mwe bannansi ne balowooza nti kakati Bobi Wine oba omukulembeze wammwe okumuteeka under house arrest is normal ate naffe tulina okukyusaamu
That nonsense should stop. Tetugenda kubeera awo tugumikirize abasajja batukole byonna bibakola batujoge ekyo bali mu kututeekateeka bwe bati bajja okukola in case tuline mu kalulu eyo nga bwe baakakola mu 2021 tulina okunoonyayo ebintu ebimu tubigaane tubizire tugaye nti nedda kuba kati kye bakola okiraba bakitandika ne Dr. Kiza Besigye kati bakitadde ne ku mukulembeze waffe mpola and it is normalizing ekyo nno tulina okigaana baboyi tulina okigaana bakitandisa Dr. Kiza Besigye nga bamusibira ewaka ne kifuuka nomo kati bakitransferinze bakitadde ne ku president waffe kati bagenda kifuula nomo kitegedde ekyo. We should not normalize situations. Tetulina kunormalizinga situations. Bwe tuba nga tulina gye tulaga oba tulina gye twagala okugenda mbeera ezimu tulina ozigaana otherwise fekasooke tugira tulabisa amakuba amacaafu amakuba amabi amakuba agalimu ebinnya abantu beeruweero mwe musiba mugamba n'enguudo ntimbi naye muliidinga ensonga eno nalabyeko kuhonalebo Kirumira ng'ayimiridde ku luguudo bw'omu abakulembeze njagala basaba twagala okubeebaza engagements ezo ze mujja ne mu involvinga nga nammwe mulaga nti you are doing the job naye kyanguwa nnyo omukulembeze okutambula n'abantu be bakiikirira mufune abaana ababakkiririzaamu oleme kubeera kugundi ku activity ng'oliko wekka kiraga nti kwegamba abantu tebategeera byokola oba tobasomeseza bulungi omukulembeze jangu ne ttiimu yo abantu b'oku kitundu nabo bakola omulimu gwe gumu gwokola ekyo kye bayita okuinspiringa omukulembeze okuliidinga then ne bantu baliidinga nga babitegeera ekyo nno kyekitaasinza okutubulamu ku nsonga ya mobilization nti kwe kubeera ne capability okumobilizinga abantu bakiikirira okukola certain activity nebeera ng'ebeera successful oba ng'etaking a place. That one makes you a good leader. Kikufuula omukulembeze omulungi. Omukulembeze yenna alina okubeera ne capacity mobilizing abantu bakiikirira okukola particular activity nti olwaleero nga tuli mu pothole exhibition twandibadde tulaba abakulembeze n'abantu baabwe nga gwe mulimu gwe bakeererako nga buli muntu yasuze yeesunga kitegeeza nti information baagifuna n'ogibasomesa n'ogibateekamu ne bamanya ekyokukola ekyo kye tulina okulwana ate ekyo kyokka kyesobola n'okuleeta enkyukakyuka nti omukulembeze alina okubuulira abantu be nti lwaki tuli mu kwekalakaasa okulaga ebinnya lwaki tuli mu kwekalakaasa okulaga ebinnya nti tuli mu kwekalakaasa okulaga ebinnya kubanga eno gavumenti tegenda kukola binnya bino nga tetugiviridde mu buntu abantu obayitemu bagaye nti bannange ekya tulinayo activity bweti eno activity eyamba buli omu oluguudo luyamba wa NRM luyamba wa opposition luyamba wa independent kitegedde ebyo ebintu mwetaaga mu binnyonnyola abantu ng'abakulembeze kyembagamba nti ne mu kalulu in case wabedde wa kalulu abantu muleme bateekamu nti mugende mulonde tugende tulonde abakulembeze tujja kakuuma omukulembeze omu tosobola kuuma kalulu wabula abantu abakugoberera be basobola okuteekawo embeera naawe kennyini n'oyongerezaako neno gundi activity gye tuliko ey'okuexposing enguudo yandibadde ebeera bwetyo nti omukulembeze oyita mu bantu bo nobaga nti bannange enkya buli muntu amanyi nti oluguudo luno lwali lukutuusizaako obulabe tuli ku street tugenda kukola kino nakino n'otambula n'abantu bo ekyo kyekiraga nti abantu bo obalimu like waliwo touch eyo between you n'abantu n'abalonzi abogoberera kitegeera ekyo ekintu tukibeereko nnyo tukitegeere omukulembeze yenna anakyalinga abalala n'abasomesa nti ye ne bw'aba taliiwo tikati olunaku olwaleero abakulembeze bw'oba obadde wanakyalinga bulungi abantu wandibadde otula butuuzi waka abaana ne bakola omulimu nga wabanakyalinga bwe baba balina kye beetaaga ekitonotono ng'okiteekamu mulimu ne gutambula eyo ye mentality gye tulina okuteeka mu bannayuganda kubanga you cannot do it alone
abakulembeze kati fenga be tulina aba national unity platform tulina abakulembeze ku ddala lya MP tulina abakulembeze nga 5 mu omu na ata 5 mu omu tekitegeeza nti tuli batono because we are many 5 mu omu nga buli muntu azzeeyo eyo nebeera campaign omanye ekyandibaddewo olunaku olwaliro nti Mukono tusituse Mbale tusituse Jinja tusituse buli wamu wonna awali omuntu akkiririza kubanga kino tekiriimu musibanyi ono wa kibiina kino enguudo zino ffenna tuzikozesa banayo oluguudo olubi lugenda ku affecting omuntu ali mu government lugenda ku affecting omuntu atali mu government lugenda ku affecting buli muntu kitegeeza mu mobilizing abantu bamwe mu constituency bine byokujja n'ogamba ati nawe oze kirungi naye abaana bayitemu ekiro kimu ekyo kyuka kikigenda n'okuleeta enkyukakyuka nti ekyo kikuyamba okubuildinga capacity nti just in case nawe kenyini bakutuusizaako obuzibu bana abantu bebe balwana bana abakulembeze mweyigiriza okuzimba abakulembeze abalala ne bwe kiba kyetaaga kuteekamu ka ssente ka facilitation muzimba abaana ba diehard naye n'obeera ng'oli mukulembeze ng'amazima ga Katonda bwe bakugamba nti tuweeyo just ba diehard bo just ba diehard 100 nga tobayina ng'olina kugulirira bagulire tibanaye kakati baneetaazaako abantu ng'olina okubawaayo tolina kutuuka ku level ewa muntu ssente abaana babeeremu obazimbe bamanye nga bwe bagamba nti kakati katugeze makindye esituse nti honorable wange nnyeko ne waba tagenze already n'abaana mu ghetto abali eno omulimu baba gukoze ekyo kye kisobola n'okuyambako okuteekawo revolution esobola okutwala abasajja bano kubanga tukize tugaane abakulembeze tebasobola kugoba mu 7 kubanga batono nnyo kitegeera batono naye ate bwe baba mu BIs ne babuulira abantu ekyokukola abo be basinga obungi basobola okuteekawo embeera so n'olw'ensonga eyo olwaleero lunaku lwakubiri njagala kukoowoola abata badde mu kampeyini yabaddewo jjo kampeyini ekyagenda mu maaso temuwuliriza babaleetako negativity temuwuliriza abagamba mbu emukola busiru akyogeza butamanya kubanga kyetukola balina n'okutwebaza actually buli muntu alina okutujoyininga atu appreciating atusiime omulimu ogwo kubanga ezenguudo teza-affecting abantu bokka bali mu gundi abatakizigana bano bantu ezenguudo kufiiriddeko atalina kibiina ezenguudo batomereddeko abaana abatalina musango ate ebinnya bibi twabagambe nti leero tukyuseemuuko luli twabadde tusimba bitooke ku luno tuleete n'amayinja funa oguyinja ogunene mugukulunguse muguteeke mu kinnya ekyo ekinene mufune yaawo siwejji mumuteeke mu gunya ogwo mufuneyo kalituusi muteeke awo tukyuseemu akakodyo kakyukemu katono tactical kitegeera ate nga bino ffenna bituyamba bw'olaba omunnayuganda ng'agamba nti bimukola tebiri mu makulu yeetaaga kuba bukubi miggo kubanga yagenda okufiira ku luguudo olw'enje nze nabadde ntunulira abantu waliwo aba propagandist abansanyusa bagenze ne bajjayo ebifaananyi bya Dr. Kiza Besigye n'omwana we ne bajjayo ebyalukwago ne bajjayo ebya Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye banenjagala kubabuuka kino ekintu njagala kiddamu bwe nti kwaba abantu bonna abakoolinze kampeyini eno tukkirize tugaane tewali omu ku bo asobola kugamba nti agenda kubeera affected n'embeera eno etukwata etuyisa gye tuyitamu kitegedde taliwo bano abantu bonna balina ssente ezisobola okulabirira abaana baabwe actually bo beewaayo nga saddaaka ekyokubiri bwe lwaki olowooza nti omuntu okulwanira alina kuleeta famire ye yonna kyogamba kati oyagala kulaba Bobi Wine ne mutabani we na buli omu by the way for his excellence Kyagulanyi Ssentamu ndowooza atuwadde ekimala omusajja yazuukusa generation namba oyo gayi yeetaaga credit tetwetaaga ate kati Solomon Kampala atuyambe ki ekyokubiri Solomon Kampala kitaawe yamukolerera Suubi kitaawe yamukolerera ffe abatannaba kukolererwa ffe twandibadde tusinga kubanga ffe tuli obubi kitegeera ffe tuli obubi
naye kisinga okuneewuunyisa oba okunsanyusa nti abaava ate bagamba nti abagagga bajje babalwanire ekyo tekiribeerawo. Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye balinganga just abayisibwamu eddoboozi lituyamba okutuzuukusa nti bannange nti buli muntu kwata ky'osobola. Bobi Wine alina emmotoka esobola okuyita mu binnya ebyo nga tewulidde na kukiwulira. The same applies to Dr. Kizza Besigye. The same applies to Elias Lukwago. Naye ffe abavuga buwiishi, abavuga simanyi bu ipisamu, abavuga obwo bumotoka abatambulira ku luguudo buli lunaku, abavuga bu boda abatuula ku boda ffe tugenda okubeera affected. Ffe bagenda okutomerera mu trenches awo. So bw'obeera n'iyo mentality Bobi Wine alidinga abaana be enjogera y'abasiru toyina kyobanja. Waliwo n'abaga nti kati bo bali mu kwekalakaasa baagala kulya sente z'abazungu. Ekibuuzo kiri kimu, gwe toyagala kulya ku sente z'abazungu naawe weekalakaasa olye ku sente z'abazungu. Naawe weekalakaase ojja weekalakaase ku sente z'abazungu. Kyogaa bwe tozaagala sitwago bannange mwagifuula gundi kale baagifuula gundi naye nze mbadde nkusaba banga sitwago baagifuula bizinesi gwe twagala kube kugaggawalira mu bizinesi naawe yingira ogaggawale. Kitegedde yingira yingira ogaggawale. Njagala okwebaza buli muntu eyavuddeyo n'asiima bannayuganda. Ekyo nno kizzaamu amaanyi. Kati tube encouraging kireme kkomajjo. Leero kansubire buli muntu akutte ka video k'enguudo kaleete kubanga tukyagenda mu maaso ne kampeyini y'okusimba ebitooke buli mu kinnya. Era kampeyini twagituumye woolaba ekinnya teekawo ekitooke, woolaba ekinnya teekawo ejjuuni, woolaba ekinnya teekawo muyembe, woolaba ekinnya teekawo ejjinja. Eyo kampeyini egenda mu maaso. Nkowoola abantu mwenna abali mu Uganda oba oli mu kampeyini kinnya ku nguudo, waliyo ebinnya mu nguudo, kikukakatako okubeera nga ojoininga kampeyini eno. Tukube alamu. Tukube alamu. Omanyi bagamba sere bisinga batolina choice yonna at least woggana. Kati ffe katuwoggane. Bwe tunaawoggana abaagala okutuwulira bajja tuwulira. So n'olw'ensonga eyo nze mbadde nze ku makya kuno okubajjukiza nti kampeyini yaffe ey'okulongoosa enguudo zaffe mu Uganda ekyagenda mu maaso era leero olunaku lwakubiri. N'ekirala njagala twejjukize bannayuganda nti ebintu by'okusibira abakulembeze baffe mu maka gaabwe tulina obbikomya. Kyekiseera naffe tugambe nti ekimala kimala. Ekyokubiri ndowooza tujja kusiiwuukamu ku mpisa. Saawa ey'okusiiwuukamu empisa ejja kujja. So poliisi yagambye mbu tetujja kuva mu maka gaabwe paka nga balangiridde nti okwekalakaasa kuwedde. Ebisajja ebyo bijooga. Sajja ebyo bijooga bannange. Okitegeera. Kale abali mu diaspora kansubire nti abantu bamwe gye mubeera mubagambye basimbe ebitooke. Abaana mbagambye bakube ebifaananyi nga batadde ebitooke mu nguudo babe basindikire mu bisharing. Masaka, Mukono, Jinja, Mbale, Bukedeya, Tororo, Busia, Malaba, Gulu, Arua, Amuriat, Bukedeya, Kweni, Moyo, Ajumani, Soroti, Lira, Arua, Padel, Katakwi, Mwenna, Fort Poto, Mbarara temwerimba olw'okuba luno oluguudo lwa main mwine enguudo eyo embi. Oluguudo muzeeyi lwe basiba mbu simanyi yabakolera oluguudo n'abateerako obutaala. Olwo oluguudo baalukola kuyisaako mata gaabwe na muzigo. Nammwe musanyuke nti muli mu kintu naye kyemmanyi munda eyo enguudo eziriyo ezo ze twetaaga. Bano abasajja balina ssente ezisobola okwonoonebwa ne baziwa mutabani w'omukulu n'agenda n'atambulako
tebalina ssente zisobola kukola ki kati nawulira mbu simanyi bali mukola nguudo mu Kampala bw'otunulira nno ze baakola oyinza okuseka n'ogweri bw'otunulira enguudo ze baakola zaayonooneka dda kitegeera so omulimu gwegwo gwe tuliko omulimu gwakwolesa bitone ate ng'ebitone bye twolesa essaawa zino bya nguudo mbi n'abaana baffe kubanga tugenda bikola bibiri bwe tutimba enguudo bwe tujjukiza gavumenti ye netuwe ba political prisoner baffe kubanga tubeetaaga tubeetaagira ddala so yeyo message gyetwagala okutambuza weeks zino abakulu we bagenda okubeera mu ggwanga mpaka era tusaba abalina amaloboozi agatusingako obaka obwo mubwongereyo nze just badde nze bateekateeka nti olunaku lukedde emirimu tugiddamu abooluganda hashtag eri fix holes potholes in Uganda kitegedde ekirala abapoliisi n'abagundi mulina okuva mu maka g'abakulembeze bwe kigaana nga tukyusaamu kati nga twekalakaasa lwakola ki kulaba nga twagala abakulembeze baffe era guys njagala kubasaba mwongere nga mutegeeza international community nti abakulembeze bali mu buwambe babakwatidde waka ebifaananyi ebyo mubitambuze luno olukuŋŋaana bano abasajja nabo bennyini bajja duwulira nga tebalufunyeemu lwakwekaza naye ndowooza ekiri mu nnaamu bagamba oba kiki ekiri mu Uganda kikabuka so olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti byebyo ebigenda mu maaso naye nga mwebali kufollowinga Masaba Media Channel tugenda tuusaako buli mawulire go era njagala okubawa obweyamu yenna anaaba akoze activity ka video katusindikire ku Masaba Media tujja kateekayo oba oli mwankolo oba oli hoyima bwe muteekayo ebitooke oba ne musimba ebitooke mu nguudo ezo ezitanaba kukolebwa mutuweereze videos ezo ffe tujja zitambuza ku bwereere nga tetulina gwe tusabye yadde 10 kubanga gwe mulimu gwaffe nga media ey'enkyukakyuka n'olw'ensonga eyo munzikirize mbasiibule bakomredi tugende tutandika emirimu gy'abakama baffe mweraba
Oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temugenda mumusobola, yabayitako dda, yababuukako, so mugenda kumuwuliramu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atya bw'ali. Ajja kubategeeza bw'atya bw'ali, naye nga mbabuulire nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kulumya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni omutwe, naye bagenda kumuwuliramu. Oyo Kyagulanyi ow'enjawulo bajja kumutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine y'ani, era bajja kwejjusa lwaki baleeta amagye abapoliisi mu maka gaabwe. Ono agenda balumya emitwe, ate bwe mutajja poliisi maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, naye tagenda kukoma, wagenda beera eno ng'abazoganya paka we munaakoowa ne mujja poliisi maka g'omukulembeze wamaffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tekulinaako buzibu, yonna gy'oli kasitoba nga kasitoba nga otambula ng'ate ne Mukama tukukuumidde yonna gy'ali, ffe tetukulinaako buzibu, weeyongere Mukama waffe otambule.